It's alright, yoli kuyigi Update TV kosinzo bango tuwuliriza ebali kwekumira ku mayingo gano okola kyamaanyi nnyo gwe mukwano gwange nnaawuliriza era nga mbakulisaayo mwenna abavudde mu gganda lya wiikendi mbabaza ekyensusso abali e Bulaaya mbatumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV nammwe mukolera ddala ekintu ekyamaanyi ennyo Jeno Kayindo Otafiire ayambalidde gavumenti ye gy'atwala njukira nti ono alimu nga minisita mulamba mu gavumenti eno wabula asinzidde mu kifo kye ekya bwaminisita ekyamuweebwa n'agenda mu maaso n'okuba nga asoomooza n'okulumiriza gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni naddala ebitongole ebikuumaddembe akonye ku bitongole bya ekitongole ekya CI kyalumiriza nti kigenda mu maaso n'okukwata abantu ate nga si mulimu gwakyo akigambye nti nno mwawule CI ne CMI ebitongole bino biri bibiri muli ba Central Intelligence muba muyina kubanga omulimu gwammwe gwa kunoonyereza bunoonyereza na kumanya bujulizi kye kigenda mu maaso wabula so si kwata bantu abayina okwata ba Central Intelligence bagambye nti mwe temuli ba enforcement era siraba muwaki mugenda mu maaso n'okwarestinga abantu Kayindo Otafiire ng'asinzira mu kifo kye ekya minisita agenze mu maaso n'aluma ne kwegwengulu n'agamba omukulu wa poliisi agende mu maaso n'okutunula mu nsonga eno olw'ensonga nti nno alaba nga emirimu CI kitongole kino emirimu gye kirina okukola gyakisuula dda muguluka kyayambalira dda activities ezitali zaakyo era ng'agamba nti mu kukola kino kiba kigenda kuttattana enkola y'emirimu gyammwe ate n'okubeera undercover mu kunoonyereza kwammwe kubanga w'obeera wa CI emirimu gy'olina okukola olina kubeera ng'oli undercover naye w'otandika okujja n'okwata abantu n'obatiisatiisa obakoleko investigation agambye nti nno teri kunoonyereza kukolebwa ng'omuntu omaze mmukwata okukuba kufu kitegeeza oba omaze okwalantinga bali abasigadde bonna bonna era tewaba tewaba success gy'oba ogenda okwakivinga awo era ye takirabawo agambye nti nno mwe muli ba intelligence temuli ba reinforcement nti mugenda kujja mutandika okukwata abantu n'abagamba nti nno era mwegendereze ebikolwa bye mukola egyo si mirimu gyammwe temwewa buvunaanyizibwa butali bwammwe Kayindo Otafiire agenze maaso n'avumirira ebikolwa nga bino abagambye nti nno ekyokubeerawo bubeezi ne mutunula ku siini kimala bumazi okubanga mumaze okunoonyereza ne mugazalinga information gwe mulimu gwammwe so ekitongole ekya CMI kyo ne kijja ne kigenda mu maaso ekya CID nekyo ne kigenda mu maaso ne kikwata be kirina okuba nga kikwata so muleke kwegabira mirimu Jeno Kayindo Otafiire bw'atyo bw'avuddeyo ng'ayambalira gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni si gwe mulundi ogusoose Kayindo Otafiire okuvaayo ng'alumika gavumenti ye ng'agirumiriza okuba nga bapracticinga ebitali bulungi mu gavumenti yaabwe azze enfunda eziwera ng'akkaatiriza era ng'alumiriza gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni okuba ng'agikriticisinga eby'ebikyamu ebigenda mu maaso n'okukolebwa tetumanyi oba omukulu wa poliisi eno ensonga n'agitunulamu abadde tanna kuvaayo kwogera ku nsonga eno naye tulinze reply gye bagenda okuba nga eva gye bali okutegeeza eggwanga ki ekyasoba ku bitongole bino ebibiri baawaanyisiganya obuyinza kati buli muntu akola gya munne oba oli ku Yugi Update TV kubadde osinza oba nga otuwuliza era nkutegeeza webale kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Updates mbaagala nnyo abali emitala w'amayanja mbatumiddeko nnyo mbaagaliza egganda lya weekend ddungi Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora, nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga yemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okuba nga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa,
abali ku muliraano mu Kenya Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwebali kwekuumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu People Power Color. Eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement, osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu, enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza, osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobole okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza. Kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section? Otangaaze omukulembeze ku ki ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka wo agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira, si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze. Wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwe ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna
bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.